mugamba mutya abali ku channel ya Faith bwa Chaiti YouTube channel ya Fona kolwalero nze nammwe abafumbi ng'oli wa hoteli olina byosiika byotunda ku kkubo nsenene mwaba chipusi mwenna ng'olina byofumba naddala mwabatera okufumbira ku kkubo obudde bw'ekawungeezi kwetedde ku ddagala osobola okuteeka mwe byofumba osobola okufuna bakasitoma babiri nga balya ebintu byofumba oba byogenda okutunda naddala ebyo ebyokulya ndinammwe okugeza kati nga boolaba ndi mu kusiika osobola okufuna kayayaana kaddo kalungi nnyo kajja kwetera bakasitoma bajje nga bayayaana balye ebintu byotunda okola otya bw'oba osiika nga bw'olaba funa kayayaana osobola ofuna obukola bwa kayayaana nga bw'omulaba funa obukola nga buna oba bubiri mu kusinziira obungi bw'ebyo byosiika oba byofumba andi ku ggwe tugeze osiisa enseenene ogenda zitunda chipusi ogenda zitunda olina obunyama bw'osiika ebbali awo ogenda butunda kwata kayayaana ono nga bw'omulaba olaba funako obukola nga bubiri bw'omala bufuna bukwate busuule mu ebyo byosiika bw'otyo nga bw'olaba olaba busuule mu bw'otyo beera ng'oyogera gamba nti bakasitoma mwenna mujje nga muyayaana mugule ebintu byange byentunda bakasitoma mujje nga muyayaana mugule mulye ebintu byange byentunda mulye emmere yange gyentunda mulye ebintu byange byentunda bw'otyo bw'oba okola teekamu kayayaana oyo ajja kukolera nnyo akalala ako oyo Rosemary naye buli bw'olaba kayayaana muteeke mu ebyo byofumba byosiika ajja kuyitira bakasitoma bajja kulya ebintu byo babimalewo bulungi nnyo mwebale kubeera ku channel ya Faith bwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.